I don't need to make a concert to be known. Nze sizanya comedy. I'm Tamale Mirundi, son of Mirundi. Gurandi, son of Yohana Mirundi. That's why people follow me. Sirwa YouTube. Nze camera bwenjete kamude yulukam. Because I'm Tamale Mirundi, son of Tamale Mirundi Senior, grandson of the great Yohana Mirundi. That is me. Don't add on anything. Those are my titles. Tamale Mirundi Senior, son of the late Tamale Mirundi Senior, grandson of the great Yohana Mirundi. And I can't onteke mumwe. Am I your level? Chenine nse gula chigule. People buy to get views. Mine are locally made. Setaga kwambala bulungi, setaga mbukwogera byamagezi. Ensi yanta. Nze ensi yanta. Obanjo gedde biti de ulubiya. Kati echibaita fever. That's what they call a fever. Omuntu nga alina omukisa. Abati yeetaaga balala. Bali be baba bamwetaaga. It's people to need me. I don't need the people. Beba neetaaga sinza abeetaaga. They are the ones who need me, not me needing them. Njati bitegeere bulungi ebintu bino abamu bibazibuwalira. Nemututwala mutyo. Beba neetaaga. I don't need them. They need me. Nze mulimo. Nze views. Nze cash crop. I'm under my father's shield. Senior wataba onzaliwo. That's why they watch me. Sirwa kutula mbuti. Mbututulawo mubuti twenyampire. But that's what has made me. Nobody. It was my father who made me. Era chimwebaliza. Every time I thank my dad, yampe Omukwano, yampe nsi, njina mutano. Kati chiri erinze. It's up to me. Era tatange chiyangamba ngagenda okufa. Now, Junior, I have left you with the world. You have it. It is upon you to use it or fail. Chirieri gwe ogwange ngukoze. That's what my dad told me before he died. Nanganti ensinji kuwadde. Omanyidwa ne mawanga jotatuka. Me, I have never been in the United States. Siberanga mu America. Siberanga ko UK. I have followers there. Nina yaba goberezi. People who believe in Junior. People who believe in me. Junior must shine. And in everything, Junior will win. Tochera bidangecho. Junior must shine. And Junior will win. I have always won. I was born to win. Niko favor. I'm shining. I'm shining, my brother. You can't put me down. Bageze zako chibalemi. Baluwoza mbu Junior tata we wanafa nga following again. I became more powerful. I became more powerful. I'm shining. So, ebyo mbitegere bulungi. I was born to win. With or without anybody. Nze sichegu yansi siye neguya. Junior bwentambula ku street za Kampala buli omu ampubira. Everybody wants to greet me. You know why? Because I became more powerful. Ndi mu kifaananyi kya taata wange. I'm in my father's shadow.
That's why they love me. Sakera kumacha mbujuni ambongule mbumbera awo mbunga ngule okwagala. They love me because of my dad. That's why I'm shining. Plandi mulekwa kati obo nchawa obo ndoga obo nyigira. It is wastage of time. Work with me. Terichakola. There is nothing you can do about it. Just kakana otegere you work with me. Oroza ba YouTube ambu banjagala. Ne tewali chakola, nothing to do. I'm the one around. Kat you have to work with me. You love it or not, you will work with me because you need me. You need me. Unetaga. Secho mchitegere. Mpia bagama mbo junior. My brother. Ndi wamanyi n'okusinga kyolowooza. Ate manyi amanyi gange. Nze serimba. I know my capacity. Nze serimba. Sefera chendi. Setaga kunsudia. Chendi nchimanyi. I know who I am. Chendi nchimanyi. Era setaga kuchenzi jokeza. Mbati kakati juni yoli chino, I know capacity yange njimanyi. Bwensala okole ekintu nchikola. Nze nkoze ebintu ensi ne yeewunya. Ate byonna ne mbiyitamu. Kati munsi tewali kikyankanga. Tewali muntu kyagenda kola mbu nti ennyo buli kimu nkirabye. I've seen money. Ndabye sente. I've seen power. I have met big people in this country. Kati njagala at my age. Okay. Kati ogera kutwala wa munene kigwe sitarabanga. Kati ensi nagiraba. Ensi nagitegeera. Ensi nagiyiga. Kati neyagala bweyagazi. I'm now living my life. I'm living my life. Kweyagala kuliya sente kola binyumira. Chenasigaza. Kale ogera kuntwala wani wajje no Muhoozi. Wajje no Sale. Who? Ani wa Dr. Sudiru simulabanga ko togamba. So ensi yakwata mpola na kunyumirwa. Munyumirwa obulamu bwammwe. Nobody should put you on stress. Enjoy, do what you want. Esobidde okungeri gy'oyinza okukoma n'okulondoola ebigenda mu maaso mu maka gawamu ne mu bizinesi yo. Nkwanjulira Finest IT Solution abalina kamera enkesi ezikuwa ekifaananyi ekirikkiriya ziwulira ebitambula ssaako okulaba mu budde obw'ekiro. Kati beera bulindaala weegobeeko ababbi ne bannakigwanyizi nga weefunira kamera zaffe. Tulina ezitakosebwa mbeera ya budde ez'omunda ezitalabibwa muntu yenna ssaako ezo ezikozesa Wi-Fi. Tulina n'amataala ga sola agakuwa ekitangaala ekimala mu parking, compound, okwetoolola ennyumba n'awalala wonna. Kamera zaffe n'amataala ga sola byangu okukozesa ate ebbeeyi esoboka eri buli muntu. Tolinda kwejjusa. Weefunire kamera n'amataala ga sola ku Finest IT Solution onyweze ebyokwerinda ku kibanja kyo mu makaago ne mu bizinesi yo. Finest IT Solution tusangibwa Wandegeya nga wakayita ku poliisi oba tukubire ku simu noti 705 351 726 oba noti 772 533 542. Finest IT Solution, lighting your way to a safer tomorrow. Kumega chifoni koli tugamba nti nobeera nga subscribinga likinga ate obeere nga osharinga kulwamulire agesigika. Tuli wano twatuuse dda mutenti kiteekeko ate buno mutenti bw'abagagga tuli wano obuti tubuminimizinga mpola mpola tuli kwa Kasha Mall
Gardens Capital FM. Oluvudde ku Beat FM. Tuze waneeno. Abantu bakwagadde. Yes. Kati bw'otayagala Namukaso n'ayagalani. Bw'otayagala Namukaso n'ayagalani. Nze atakwagala obwo mulaba. Omulaba atakwagala. Era obwo omulaba byayogera mu comments. Ngayogera atya? Omwana oyo alina olugezigezi. Nga yalujjawa. Nze nina olugezigezi nalujja waffe. Tata wange nga alina olugezigezi. Musumba. Alina olugezigezi. Embeera eyinza okukyuka nayo n'ofuuka musumba. Omba njagala kufeera bufezi bantu mwoyo tannakiŋŋamba naye tusobola okukola kyaki ya WhatsApp abali ebweru. Nekola etya? Ogijoyininga $300. Nga zaaki? Kubasabira nabasiibira. Ofuuka memba? Si bubbi obwo. Omwoyo wa Mukama mwali mu WhatsApp group. Okay, ndowooza video gye tutandise nayo, tutandise na video ya Junior. Junior yakoze live, ayogedde ebigambo bingi nnyo. Era ayogera bingi bulijjo. Tugenda beera nga tuba information. Diro yali ayogedde ebitono. Tuyongerezaako nnyo oli muntu waffe. Ne mbajukiza banaffe aba Victoria University betambula nabo okubeera nti tukutuusaako show zino. Abasangibwa ku Ginger Road, Dr. Muganga abatumidde naye abagambye nti mutwale abaana basome courses zonna baziina fiira ddala ku journalism and mass communication. Abantu abagala okubeera nti mukola ku radio ne ku TV ate business administration naye bagiina procurement abagala okusoma lo byonna zonna courses gye ziri n'amawulire. Certificate ogenda beera nga ofuna 2 years diploma ogenda oyongereko degree mugenda mbeere nga musoma embeera ejja beera nga etambulira ddala lungi nnyo. Mugenda wali ku Victoria University yokka ekyasinza okuweereza ne Chris Badina abatumidde University y'abaselebu. Chris Badina November intake eri open. Akayimba akapya bakategedde. Yes, akayimba akapya ka mulembe. Sogo wenna ali mu kutulaba bw'omala bw'otyo laba sheno teeka mu Chris Badina in your YouTube channel olaba akayimba ka mapenzi okawerezeeko munno eyakukyayego. Yes, kayimba ka love nnyo. Kati bw'okawulira love yeeyongera. So mukawulire kawereza omwagalwawo kintu kitambule akwagala oba omulaba. Kakati ndowooza Junior omuwuli kiraga nti Junior he wants to work with Kasuku again according to the words byayogera nti toyina mulala gwosobola kukola naye nze content nsobola okukola nange jangu tukole awe tuli. Yayogeddeko erinnya lya Kasuku. Tayagala kukola naye. Ayagala kukola naye. Nedda olaba kino ekintu omuntu bw'oba takunoonya tomunoonya. Bw'oba ogamba your content bw'aba ye tannakirializinga your content sigaza content. Do you think Junior is a content? Yes, Junior alimu views nawe mozo okimanya alimu views eziwera. So bw'aba awulira amanyi naffe Abannayuganda tupiininga waliwo bwe bateeka mu lutalo ne bagamba bandi balayika tibagamba gwe naye nga zizaawo dda neŋŋamba owaaye sijja ba disappointinga kandubeeremu bakutaddewo gira ddala mu ngatto abaana bakwambaza akagatto kasindalela 36 nga kakutuukira ddala kyekyo. So kati bw'aba Junior agamba his content jangu tukole yali ayimiriza YouTube naye ennaku zino omulaba ali ku YouTube. Yali anti kati ye yali agamba yabasonyiye ye yali agamba YouTube eno ba YouTube mwali mumufunamu naye nakola naye mbwakole channel ye naye abafunemu era ennaku zino mbu kyabadde akola embunka nteekako kaki kyabadde akola bwakuwaayo akantu nga nawe omwana akwata wali mukwata kamera 2 ange bayanja ogisuula wano nga naye aleeta eno channel ye yatandise dde okukola kebera ku channel ye enabeera Tamale mirundi ani kati waliwo yali yamubba nga ye kyakola yateeka ku Tamale mirundi Junior ku channel yali Tamale YouTube Tamale Junior live ako bakawulidde akasaani of your one Junior must shine. You have to work with me. Nze serimba sefera chendi setaka kusudia chendi nchimanyi Junior atuweyo akantu yatuyita otuwayo akantu teyatuddira atuweyo akantu
Junior ai namulaba akoze na Simon ngamba sigena mulemera ku ate yali agambye takyakola ne bachano tuwayo akantu muganda wange Junior tutambuza obulamu so Junior is content game mazima era ava mu views so bwatuuka Kasuku n'atuula n'alabanga he needs Junior ajja noonya Junior on a serious note do you think Junior kye yakola kyali kirungi kuba olutalo luno olulaba most of the people were like Junior yasinga okwetaaga Kasuku omulala n'agamba Kasuku yasinga okwetaaga Junior naye abantu abasinga nedda bonna beetaaga mulimu ebintu ebimu nga buli omu yeetaaga munne giringa mikono Junior ne Kasuku buli omu afunamu mu munne Kasuku amutwala amuteeka ku channel yo Junior n'emwongerayo Junior naye n'amuleetera views okitegeera mikono onkuuta scratch my back I scratch yours so bonna babadde beetaaga Junior yeetaaga Kasuku ekyo ge mazima ne Kasuku yeetaaga Junior kuba amufuna buli omu yeetaaga munne mu lulimi olutonotono so kati nze kyembadde ngamba if Junior naye Junior ayinasooka n'atuula n'ajjukira n'revisinga ebigambo bye yayogera kuba kyemanyi Kasuku alabika yanyiiga ndadda sikulabika nze nagwe nali naye nali awo kuyaya according to him ali close ne Kasuku Kasuku yanyiiga kati it's ate nze nina endowooza yange Kasuku ayinza obutaba willing okuddamu kyaza Junior nina nga nze ajja muddamu bamikwano ebyo bibaawo tetuyombamuko tetukayanamuko ne tuddamu tukayana olweggulo ne tuddamu naye njagala tukayana ennaku 2 ndabe wekinawulikika nga sina gwe nnyomba naye ku ssimu kati ayinza obutayomba sooka toyina amagezi tutegeere kati olwala otandikiddewa tutandike Kasuku asobola omuzira n'amugana omuzza ku chano ye kisoboka kuba ebigambo byali bingi naye Kasuku era naye nga Kasuku brandi ye nene brandi nene kuba kati yagamba kati Kasuku ayinza okugamba brandi ya Kasuku nene Kasuku ayinza okugamba Junior teyaliwo nali yes ushagedde omaika zino chano manyi chano si nyangu most of the people ate bwebanga chano niyo abamu ne bagamba zaleeta views nga nkutadde nkustoppinga ne tufuna views ewalala ogenda olaba ng'otandika okupapala kuba kati olaba kati Kasuku yeekwata kati ennaku zino gundi amukola nnyo ono analeekaana liri puzzle baliki aye ne puzzle akola ki avaamu views namukasa content ali bwati abantu bano balaba ekintu ne bamala ate ne bakikoowa abantu bakuwanika ne bamala bakuwota bamugezi kiba kizibu nnyo okubeerawo okumala ebbanga ate gano amagezi ze nga wa abantu abakola guno omulimu gwe tukola be selective naye buli channel n'otuulako otugenda tuuka nga tokyayina kipye bakola betukulabye ewagundi tumulabye ewagundi baako n'abantu b'okola nabo kati nga n'ogamba nti nkola n'abantu 3 babeera abo 3 naye bwe banakulaba all over the place bakulabyeko ku channel yono bakulabyeko channel yono batuuka banne bagambe watuufu aliwa naye so in this world of creating content olowooza YouTuber yandikwataganya atya ne gundi ono ne Twitter analyst buli ekisooka olaba okolagana n'omuntu tulina okwewa ebitiibwa respect is the key singa mmoze ebbanga lyetubadde nayo tetwewa kitiibwa wallahi tuba twalemaganye wa munne ekitiibwa wakyetaaze buli omu awe munne ekitiibwa kati respect bwe nalaba Junior engeri gye yatwala Kasuku teyaliiwo respect yali ntono teyaliiwo that's the fact Moze nze bwe nfuna ekinyiiza sigenda ku internet Moze nonkola kino ngenda kukubira bw'ota respondinga bulungi bw'otaking another action eba teyeetagisa naye tugambe nti obwongo bwo bukututta okukola ekyo at least ogamba ne mukubira ne mugamba kino ne kino okitegeera so nze ndowooza Junior yayitawo ku akatono bwali busungu obusungu bukozesa abantu bingi naye weewalanga nnyo okukola decisions ng'onyiize abantu bajja ne banvuma ne ngamba do I have to say something anti kati osooka ne weebuuza gwagamba nti abantu bajja ne banvuma do I have to say something tochikola Moze tochikola tochirowoozaako ye respect gyenjogerako etandisa obula Namukaso omanyira respect etandise ebula nina point etandise obula kanji gusebule oba ati kati waliwo ekintu kye tuyina there are people wano mu Uganda
bavuma bannaabwe n'amwogerako bw'ati naye bwe batuuka omwogerako n'ayasama nti kisinziira moze nze abantu ne banvuma e Kampala wano kubeera bazze banvuma ne siddamu naye bw'otuula mu banvuma mpisibwa bubi ekiba kituufu kubanga mba mmanyi nti moze mukwano gwange ate atula tya n'abanvuma ate nga so tuteese eno ne tuvuma abantu kati awo Junior yalinawo kipoyinti bw'aba nga oli mukwano gwe tosobola tuula mukwano gwe tasobola tuula ku mmeeza we bakugulira taliyo anti kati laba nze kyennina naye bwe nalaba interview Kasuku yali amuyirawo labayo nze nina YouTube channel yino Big True tukola fenna jukira sigenda tambulira ku goweka yes biba abantu bibatama nkyazoli sempa mukwano guli era sempa jasigala amulitira yakoze atya yamukomyawo nakko kakati ngenda kukwata ntya sempa mugambe amuleke tumwogerako nedda simanyi naye nina engeri gye nalabamu Kasuku like ye Junior teyakifiiringa bulungi nina engeri gye nalabamu Kasuku ng'awolereza Junior kireke okitegeera alabika engeri gyali omuntu omukulu maybe ye teyaki-appreciatinga naye Kasuku ezo zira Junior nga bwezira nze okusinziira ku binayogeddeko nabo okusinziira Kasuku anyiiga Kasuku anyiiga asobola okunyiiga namuzinga ddala emyezi ng'esatu joka butadda ku chano kuba noono akyawandabulira kati Junior yawandiika ekipapula yozisinsiale Junior atajja kiwandiika bonna tuli kumanya ameemanyi ng'atandise okuyiikamu bino badde agamba ki am content olina yagamba oneetaaga nze Junior lwaki onkaka bantu banjagala nedda nti kati awo oba otandise okukaka you are proving a point anti kati wayogera ne Kasuku yagamba ati Kasuku yagamba Junior mukwano gwange muleka ajja kukkakana it's okay nze sigenda kuzzaayo Kasuku eyisiza ddala nga omuntu yasoma amawulire omanyi kati fe amawulire tulina enkola ku kyokusoma amawulire yalaga ekya friendship ate Junior tannakyacknowledginga bwe buzibu bw'ovuma mukwano gwo mu public n'amanya nti nange nniiza obba nayiseewo ne sikuddamu toddamu muleetera omulekamu yes kati Kasuku yalekera Junior naye kyali kuyegamba nti Kasuku andekedde kandeke Kasuku of which kyatakoze which is bad gundi omuzannyi aguzannye bulungi Kasuku yaguzannye bulungi omanyi nanti kyandibadde weird olaba Kasuku nga beeyuzaayiza nze nga beeyuzaayiza naani ne Junior ate ekintu ekyasinga oluma Kasuku nze mbabuulira ebigambo bino ogamba nti bajja ewaabwe ne bakwatayo eddakiika 3 ne balya emmere kyamuyisa bubi Kasuku statements ezanyiza kuku nina kyenjagala okubuuza buloga yagenda kukola ddi buloga ayina kukola ddi batubulire wawa ayina okukola ne wawa atalina kukolera waliwo walina okukolera ne wotalina kukolera waliwa bwe kituuka ng'omuntu mukwano gwo olina oteekawoko akantu kati moze tebasobola kunkuba sitooli naawe n'ogikuba nga mbi nanye anti kisinziira njikubye ntya ne bw'oba ogikubye oba ogikuba yes kati waliwo abantu boga oyo ngwa naye newaba kiringanga twazanga emisango ewaka twazanga emisango ebweru ng'olina gw'ovubye bulungi n'omusesebbula muzeeyi bukyova okufugirira eri ovuma abantu okola ki akulinda waka namukasa lekeraawo naye eringa mwe mubimuyigiriza omwana musima mwogerayogera wano ebigambo omwana wange yali tawemula mwe nakula naye wodde waka nagamba namukasa lekerawo okukola ki okuwemula bagusembayo I think osagedde kuba essimu yali egi yali etereeza ebintu yali etereeza byonna kuba of which kyemmanyi Junior teyakuba ssimu ate ne we bamiitinga ne Kasuku okola eyo show yalina olaga obutali bumativu physically nga bali mu kwogera because wandaga show gye baakola after ya sempa awo yalina olaga obutali bumativu namuyigiriza n'okozesa iPhone yes kubanga Junior naye alina ensonga ze ne Kasuku yalina ensonga ze kubanga Kasuku bambi yalinga ali mu dilemma kagamba okuteba akasalemu I'm in a dilemma to tell you that's true
kyonna kyekiri basale yayina otuuza abantu yayina jjukira Kasuku mukwano gwa Sempa Kasuku mukwano gwa Sempa Kasuku mukwano gwa Junior so kati naye omusaasira adde walagewa ono mukwano gwe oli mukwano gwe so kati Junior bwe yandigetize offended kubanze bwe nalaba interview eyo by the way nalaba nga Kasuku agezaako defending ani Junior yayina otuuza Kasuku n'amugamba wano saakoze eki saakyagadde instead of okujja mu camera n'akola bw'atyo naye buli muntu alina engeri gy'ayisaawo obusungu bwenze obusungu obwange bulizo babulala n'obwagundi so saagala tunenye side yonna yonna naye Junior asigale ng'akola bakolagana nabo kuba yali agambye tagenda kudda mu interview naye ninawe namulabe ne Simon which is okay asigale ng'akola ne baawulira comfortable nabo naye guno omuzego naye aboba ogamba nti bakwetaaga linda bo bakwetaage okitegeera togamba nti munneetaaga bwe bati bannagamba nti jangu baleke okitegeera tokikaka kireke okay that aside nga otuvuddewo tuddeko ewannambwayo story kitwagikola bulungi jumu abadde ne gundi nakuwa information waggulu ya bugi ndowooza abadde bwakamala ogikola ntambi n'aleeta omuwala n'amuleeta mu kamera oba biki ebyo byamubalira baleese omusajja ng'alina omutwe omunene omwana oyo byonna bye yeekangabiriza ng'alinga omukalukalu tajja obusera bwamwokyezza era ne bwemwokya asigalawo awo obusera njagala nga bumba bulamu ebyo nabyo yabadde agamba bitekisi mbu naawe ojjaza sima oli muzadde akitwale mbusimuzadde akitwale nti mugumba naye nze I want to lwaka mulimu ebintu bya bugi ebitagatta naye bwe kibanga kituufu nga Gloria Bugi Smagro ye Gloria Bugi nga nudes ze zalinkinga because of love teyesalira musango gwe nudes zo bokera ku macha noziraba ku internet nga waziwereza baawo oba boyfriend out of love tewesalira musango kireke kiflowing sirika akasera kagenda yitawo then what I think according to my own understanding and I believe that Gloria Bugi he's the one yafulumya ebintu ebyo Gloria Bugi namulabira ddala ku nnyambala naye wabamu basajja yeetambuza bibinaze binalinga ensejjere yingira enkata akola buli kimu koze yabala nti musical ayina n'interview gye yakola nze nja kukola buli kyetaagisa anti obuzibu bwa Gloria Bugi statements ze zikontana ne byayogedde wano oba tategee bwali yajja ng'ayogera asimanya nkola mu town simanya nkola biki ng'ayogera statements ezitakwatagana nga bya kimalaya that's why kisanze nti akifunyemu obuzibu abantu obeera credible eri abantu okukkiriza byayogera because byazayogera mu interview empale esiiwa akalega kasiiwa njagala ebbeere nga liri bweru nga zaakola ebyeki ekyakalega kyo yes yes which is okay but I don't see gwomukyalo okutula mu camera no discussing ku mabere go sikiraba kigenda ku impacting kyongera so kati byazenga akola mulimu omuntu wegendeze nnyo abakazi interviews bakola kasito owulira nga tandise ebyo simanya mabere simanya mabina ng'omanya omuntu oyo alimu olw'olumalaya lwaki odiscussing ebyo bwavuddewa abakyala abasinga bendaba abatuula mu buti bali ku bintu bya kimalaya simanya amabeere simanya kweshevinga simanya kukola simanya kuwunya ebintu ebyekisiru teba kyeyugira bintu by'amagezi ate abantu babikooyi oba abantu batandise kwetundira mu kamera waliwo oli gwe nalaba ambu asomesa simanya engeri gye bakolamu ebyomubuliri neŋŋamba yiivi interview gye yasooka okukola remember twali ku Joyster bwe baamuleeta n'ogamba gye ayina emmotoka yagira mmotoka ya Shalom ne bamuleeta n'akola n'amala n'afuluma nga yeebuzabuza oshegedde naye ng'omulaba ebigambo byaddamu ebigambo byanyonyo akabina era Jenkins yamugamba kino ekintu kigenda ku affectinga togenda kuyimba gwonaayimba gwe kasita ojja mu maaso g'abantu kati Gloria tagenda yimba buli muntu anamulaba agenda bata concentrating ku music agenda ba concentrating ku bwerere bwe nabyo agenda banyumiza by'abasajja obwerere bo let's agree that agenda funamu yes okufunamu wakati akatereke ngenda abasajja bagala kuyonka ku bwerere music wise gundi ono Shasha Brighton she's a good artist ayimba bulungi anti nkugamba naye engeri gye yajja gye ye branding amu ng'ali nnyo side y'abasajja osobola okukola interview ku Shasha Brighton nga tombuuza y'abasajja
tosobola lwaki akusindikira akapapula tosobola era bamurelatingira ku basajja ye yamala n'abajukiza banange nina akayimba akafya muve mu relationship yange because we brandinze bwotyo kati bwe we brandinga nti oyogera ku basajja bagenda kutwalirawo kati oyo Gloria ye brandinze mabina era ne we yali ne bakasuku nanyenyamu atani nanyasiyo but abakazi balina obubina teri atuuza mugongo after nyash kyekiddako yes after nyash what next so was Abitex right to Abitex yali mutuufu nnyo yes because nudes bwe zalinkinga teyayogera kintu kyonna I don't blame Abitex yalina taking action kubanga bwe bati obwerere bw'omuntu n'ata taking action oba vayo n'agamba nti babitadde n'osigala ng'opostinzi nyashiyo then it doesn't make sense baaluddewo okuvaayo ate bagenze ovaayo yabatadde ku pressure Abitex senga Abitex yabatadde ku pressure babadde tebagenda vaayo kati bagenze ovaayo balina omugagga gwe baafunye naye si mukiwanti mugagga alina omutwe omunene ali ku kipande kya green naye yo si mugagga ntandabikira bba mugagga abagagga balabika ate omuntu omunene gubadde kati kuwachi walemedde nnyo gwoguko si munene obange si munene naye bamba alinagwa gundi Milton Obote namulabe ku kipande emabega so kati yazzeemu okulabika nga bamwendosinze oba brand bagijiribyewa but bino ebintu byebakola eyo brand bannayuganda if possible mwandigizize ate kati bannayuganda bayina enkola anti labayo abantu babadde tebamwendosinga katanaagawere bakifunamu jukira attention okimanyi bo baafunyeemu ati bigenda komaawo era nange nze mbyogerako bamuwadde kisaati kya green ne bateekayo n'agapande babega nga kampani yo yabaze nti wano efunirawo singa tiri sibalese kampani ya mpale za munda Gloria Bugita erinnya terigeze waggulu yes okyagenda kati wano kampani efunamu naye tubuuza Gloria Bugita nga biwedde yes kampani efunamu naye kampani what are you portraying mu nsi eno gwe kifaananyi omanyi waliwo core values za kampani ne bagamba kampani yaffe kubeera simanya ku inspiring abantu mu community kati eno kampani eyavuddeyo negamba musimanya newa Gloria ebalaki mwebaza kukunamira bantu mwebaza kukula mabina manene intentions yo yabadde ina mulamu aki okumuleeta yes bwe yali tanneeyambula mwali temusobola mu sportinga mutwetaga kino ekintu kibi nnyo kati abaana bagenda gamba katweyambule tufune ab'olusaniya batubalangire yes because alaba nti eyeeyambudde afunyeemu endorsement eyambudde tatyanne eyo kampani njibuusabuusa byekola tebiri legit they are not legit and saagala mugambe nti nkuba bizinensi y'omuntu I want banyiniyo bampe ensonga 5 why they endorsed Gloria yes otherwise abannayuganda byonna bye bagenda bayigiriza bye bagenda batunza temubigula bifu we want to see the core values of the company eyamwendosinze emwendosinga kweyambula kubeera mukyala mugumu kuba abakyala bangi nuduzi zaabwe zirinkinze twagala tumanye what is the motive behind mwe mwamugambe yeyambule mujje mumutwale mukozesa obulango bwammwe twagala kumanya twagala kumanya yes waliwo look omukulu wa police gwemmanyi gwenyumya naye ye luko wesigire tuyambeko we need to investigate eno company lwaki eri interested n'omuwala eyeyambudde agenda kusomesa ki society kweyambula kulaga bina twagala nze kyenjagala I want to be satisfied bwaba Gloria Bugi yaweereza videos out of love nze mba mabegawe because ebyo ebintu mu love bibaamu nena abakazi balekera otuweereza ebifaananyi nedda abakyala women ebifaananyi by'abakazi tebinyuma nnyo kulabira women balina right osindikira boyfriend we needs they have their right ozisindika omuntu n'alabako jangu olabire wali nedda mulimu for instance moze mulimu abantu bali mu long distance relationship
Mutuuka ne munyumya emboozi n'ogamba kandabeko naawe kandabeko. Leka mbuze tuba tunyumya nzisaba nti anjigirizo zisaba. Nanti muba munyumya eyo. Nedda tozisaba gwe wennyini gwaki feeling omukazi oba omusajja. Nowe kuba tululu. Ngamba mazo naaba biki? N'omuweereza kasofingo mazo naaba. Maso okwambala kanika n'omuweereza kanika. Which is okay. Nokimenti abasajja tetukuma byama. Era bwe tukyankalala mu mbajja. Nedda musiru. Gwe. Singa ogambye nja bita singa abakazi bonna abasinga obeera mu long distance relationship twala abakazi mu bitannyo ebintu abawala baweereza ebifaananyi more especially bano abali mu long distance era gwe bw'oba olina omusajja wo ng'ali Kampala n'agamba nsindikira noodles muwemule lwaki tajja n'akulabirawo n'abikwatako bwawenjula bwazeno bwazeni omuntu gwe nzikiriza osindika nudes webweru yeba otali Kampala naye nga yakagendayo wiiki emu boyfriend wange agenze Dubai owa Dubai bamuwa nudes alabeki gwe abasajja ba Dubai nabo basaba nudes azaagazaki agule bamalaya ku kkubo bangamba gyebali gyebali twagala abasajja okuva mu mawanga ag'enjawulo London yes USA Jamaica, Germany, Netherlands, Canada. Canada abere mu ice. Dale, Canada wange bampayo. Canada bago. Bampayo. Oyo Canada go afuna. Nze nine yampayo luli ekkumi. Na emozo ndi akose. Saakuwaako ebiri. Nakuwaako ebiri. Canada. Genda kwasama. Kaakakyawo tuli era kampuni yakikoze teyagize. Eyo company twetaaga to going into deeper. Eyo enoonya ki? Yes, twagala tumanye what is the motive. Olunagira ng'ereeta n'abawala buli eyeyambula. Yes, bagenda tumuwulira bo bakola ngaani. Mu kweyambula kwa singa babadde ekitongole ky'abakyala kyekyayendosinze Gloria twandigambye bagenda kwempawalinga abakyala mulekerawo okwata obutambi bwa video then awo mba mpulira naye baneeno bennalabyeko ekitu ekinene omusajja alina bontwe bagenda tugamba ki alina bontwe bagenda tubuulira yes omukulu luko wesigire luko this bastunulemu batubuulire ensonga lwaki bamuwadde bamwendosinza abaana gye bali abaana bali decent abaana balina content omulungi bakwata babendosinga agenda gamba ki abantu so after kweyambula what next for Gloria so tulinze music because Gloria has no talent atwesibako bwesi nakayimba ke kaali kaakuba bancha komao mama bamenye mutima baba kati yongerako ebyongerako ngovude kwamenya mutima baba anti kyekyo so nagumenya olimba zata demwe byange Gloria agenda beera nga nkuba etonya n'ekya kati ali mu kutonya naye sawa yonna agenda kucha that girl is a fool taina magezi tosobola kubeera nti olwana kuvaayo alesa amalo alesa obusiru tasobola tambuza nkondo anti ayina enkubu wabula temundeekandira ndi mulwadde nkyali mulwadde sinnasunka obulwadde bugenda okutaasa eddagala lituuka nerinninya omutwe n'olaluka bandeke bulesi that aside Gloria Boogie togenda kuyimba funa omulimu omulala naye kati kino kyeyakoze ekyokweyambula agulewo saluuni nedda spa ziniziweweta abasajja anyiga abasajja masaaji kwatakwatako labo bajenga nyongeza tebamenye magumba asobola okukola omulimu omulala naggulawo ekibiina nga yakulira bamalaaya kyeyakoze kiraga bulazi nti yeetunda nagira ebbeere bwati nedda nze Gloria Boogie lwakuba nze ndaba tebijoyininga kyemmanyi eyo gundi kiripu akavidiyo yakatadde kyeyagalire kuba singa teyakatadde kyeyagalire nina omukyala gwenzijukira Desire. Nti she went into depression waliwo n'omulala ono eyawanika okugulu n'anyenya bwati Mathake yatuuka ne ku mbeera abaana ne babasiba abakola ebintu ebyo naye ono ali mu kwekabya mutugenda munoonya namanyi
bambi ebintu ebyo byononera ddala obulamu bw'omuntu bw'abanga intention ze tezabadde ezo kati nga ba Martha K ba Desire Luzinda abamu basindika those videos out of love nga tomanyi nti omusajja gw'oyagala zongo asobola obita anytime no why do you think that abasajja batanye for example cha Gloria Bugi kirala lwaki abasajja bate ebintu bino kye kibaleetera okubita abasajja aba dating omusajja omusiru because kyemanyi omusajja nga abadde akwagala nga kurespectinga tasobola kukola kintu kigenda kwonoona reputation yo kuswaza mu society so era bw'olabanga relationship ng'efairinze omusajja n'atandika okutiisa ne nudes just know oyo omusajja yajja kukwata butambi naye omusajja nga akwagala tasobola kukwata bwerere bunaabuta tasobola abaako ne kati aswaza omukazi gwe yali yeebaka naye omukazi gwe oba webaseeko more respect abasajja babikolera ddala bawa abakazi respect naye nze omukazi yenna nga babbye essimu y'omuntu we mba nakwambulako nendaba ku bbeere lyo nompaako respect gyenkuwa ate sobola nakuvuma biro nze anti nyomba nenti nyomba n'omukazi nze sawanyana abakazi omanyi bo bayombye naye omusajja olina let it go teekawo ka respect ate n'omukazi gwe nali njagaddeko bwagwa mu kizibu Megatron munange muwa siri kwebyo atwekyawa byaggwa siri mu mbeere omukazi nga wali omwagaddeko nga yakusanyusa ne mubeerako ne happy moments I love you I miss you bikyebyo tosobola muswaza era ebifaananyi bye bata wabaawo hidden agenda omusajja gyaba abaddeko mission kawumbi nga yajja kuswaza yajja kukola bulabe ng'obwo naye omusajja nga akwagala I'm telling you my friend tasobola kuta bwereerebwo aba akwagala aba kurespectinga aba respectinga family yo yes abantu bangi balina ebintu by'abantu ze nkubuulira abantu mumulaba masimu mpozi ng'omuntu esimu ye bagimubyeko naye nga wakuteeko ku masimu g'abasajja abo abali ebweru abo balina obwerere ba girlfriend bwabo bakyala baabwe which is okay oli bamukozesaki olaba-alabako n'oliisa amaaso nze agange tegalya olaba-alabako mose lwakwa kati oli mufumbo naye bw'oligendako mu long distance osobola omanya kyenkubuulira abo si be bakozesa obusabbuuni asabo sabuni amulabako wagenda okulaba n'omuweerezaako n'alabako bibaawo that's normal naye kyana kyadde kirina ebbeere amabi nakwegali oba gabadde gasinapu gabaddemu sinapu tulaba nga ne redi yayase nnyo wasapatu mbuna kati bagenda tandika okikokozesa ku bulango buno obw'amabeere era fako yamuyise dda baŋŋambye bamwagala kulanga loogi zino ez'esapatu eza bbulu ne red omwana ayogedde akantu nti ne mu nsiko kiggwa ne ŋŋamba oti abaana b'e Kampala ennaku zino bakalumama mu nsiko kiggwa ali weyagambye embulanvu yonna wenkulinyira era bw'aboogera ku lumu gye nabadzemu engeri gye kirimu obunyankoli nina akayimba ke nalaba aka Lady Mariam abanakwena bamukwendera mu nsiko bamukondera ku kyali kiswa ani kati eyo baŋŋamba eyo baŋŋamba nti omukazi oba omwagadde anti kati maanyi ge galya wano manyi tegalya kasita omumegga omugoba bwoti n'omuwogola okugulu oba omaze omukazi abawuwo gwe kasita omunogola era kati nze senga mbeereyo sinza ayina amaanyi epaasa alya bulungi era kati akirima nti agenda kiwandiikira ennyimba tonolimalekeyaluwandiikira ayina ekitebe balina akayimba akapya ne epaasi ate kunalabye nga bali mu kitebe nga beeziringula n'omwana ono wagundi yali ku ne Victor Rose oba what is missing in talent ayina bbeera awo kiki lwaki ali awo average mata tegooca abantu abayimba ennyimba ezo naye obuzibu muze ne laavu eyitiridde abaana bayimbye ennyo laavu ne bayitirirawo nayimba iraviya nakwata wano wumula laavu komishona esimanya wakikuba onzita abantu bakola ebintu ebyo laavu ayitiridde laavu kino kigrafiti esenga tekyayingira nnyo musajjakijja nekiyimba mu byakyo byokka simanya biki nekibaviira laavu eyitiridde esukka muze I love you, darling. Oh, mwami wange ne mumukwatako mbalwama. Mpoma, kawomera.
abaana bayimba laavu undi bangambye ali lubuto ani Bettina Namukazi abeera atani amuganye ali ku musajja mufumbo yeeri it's okay kali naye n'omusajja omufumbo it's okay omukazi yafuna nze muwagira z'omuntu yenna awuza labayo ndi timu Bettina anti labayo z'omuntu yenna awuza nti musajja wange bamuba omusajja bamusibamu olujegere wali wirinda ko yali tannakufuna wetegereza gye yali yava bamusibamu olujegere lwa bokisa kati Bettina oba ayina mufumbo oba tayina Ayagala MP2B it's okay let it be naye nze ndi timu Bettina Namukasa kubanga oyo mukazi w'oli simwagala mukulu umulenzi omumanyi mukazi we mukulu Bettina muto myaka gi emeka Bettina ali myaka ngene Bettina ali myaka 3 Bettina ali myaka nga 3 Bettina ayimba ku mukolo gwa gundi gwa mukowa ali mwame Bettina alabika akoonesa tu bw'omulaba engeri omuntu ali mwasatu oba omulaba ali mwasatu ajiweza bwentabanga that aside katumalize ne story ya Nambwa Suna Beni ngavuma omuntu embizi ngavuma omuntu ebigundi be bafuyiddemu omukani gubeera omwo Suna Beni nga yatabuse nnyo naye think nze nga tonakola submission ku nsonga eno ensonga za Suna Beni ne mukazi we tubaleke bwe nange ennyo tususse tukomewe tukomye endowooza bw'otuuza ssenga abo otuuza kojja abo otuuza ani bwengaani relationship y'abanno baleka kuba ne gye baali nga bagula amataka gaabwe tetwaliyo let it be babimalirize Nambwa I think amanye ekyokukola asobola okumaliriza omugundi eno kati saawa eno bavuma bannaalumanya ne ssaalumanya kuba kati Suna Beni yali redde ovuma avuma buli omu oyatuukiddwa Suna naye okuvuma akukendeeza avume Suna muwagira avume Suna ali mu bulumi bulumi ki naye ng'omanye ennyumba y'omukazi ojja okutwala Nambwa yasinga obulumi namulabe n'enviiri z'emmaaso bambi zaakutuse takyamufiirako ddala Nambwa nze saagala getting into depression because buli bwalemera ku nsonga eno yandi endinga up ng'agetinze depressed nze nga nze singa nabadde Nambwayo neesonyiwa omusajja ne neesonyiwa n'ennyumba ekya nnyumba kyo ndi ne Nambwayo abantu bafudde ne baleka ebintu nalabye omukazi avaayo n'ayasama mbunange Suna yanzalamu omwana waliwo nga Nambwayo tannajja nedda bwe bazaalamu abaana mulinde tetulina kumanyagana tetulina kumanyagana balinde ate zino ensonga z'abaserebu tujja bayita nedda tokipika nnyo serebu Nambwayo tokipika nnyo bwe tubanga Suna tugenda teekayo okumanyagana buli alina omwana wa Suna amuleete but for now amulina sooka ogira ogumamu labirira mwana wo gira omulabirira bw'obadde omuyisa oba omuyisa sooka mulindeko okuvaayo mulinde mutulina kye tubategekera tebabaako kibakola tulina kye tubategekera bo babeere bakaka buli alina omwana tujja bayita kyetugenda okukola nti Suna ambasada w'abali b'embizi kyetugenda okukola buli kana n'akabizi kawo ate abazadde bwe bali akabizi Suna omwana ebyobugagga aba bimuwadde mu bulamu Suna tugenda kukola nti bagamba waliwo embizi ezizaala abaana 15 buli mukazi wa Suna ng'olina obuzibu yakuzaalamu omwana tugenda kuwa embizi ensajja n'enkazi ensajja yefunisa enkazi nedda ate kati enkazi tugenda gikuwanga eri lubuto bwetuuka ezaala kati gw'okugiriisa bwekulemerera gwamanya ate tuteekawo etteeka ligamba teri kugirya embizi weekulemerera ogiguza gundiwo babayita atya nga naye mukazi wa Suna mujjawo tebalina zitunda kuba bye ebyobugagga Suna byaba abawadde ng'abakyala balonye ebimeremere mu biwooteeri abalalu babirya nti abalalu bwe banaalekawo bwe babazuwa abalalu ate balekawo n'abaana b'okunguudo nabo babirya so abakyala abaagala ovaayo essaawa eno nti mulina abaana ba Suna tekyetaagisa musooke mulindemu bagira balindamu tulina kye tubategekera namwe tetubasuliridde naye so nze mba saagala nnyo nti omuntu already ali ku pini bamupiininze nammwe abalala mweyongere mupiininge that's bad Suna musajja amanyi kyakola ate kabaka yabagamba buli we bagenda basimbewo emiti ki gye yagamba miti gyennyini giri gye twera okukoleramu nedda tamanyi emiti baana
Bana. Anyo inaye Masaka Mukono Ebbanda Kireka yonna. So abakyala Busuna be yazaalamu temwetaaga kuvaayo tekyetaagisa. Ate buli mukazi buli lwolwana ne taata w'omwana labu y'omwana efe eri omusajja. Yanyiiga. Nze nina kyali wange sijja byogera ajja kutegeera mbu yeye. Mukazi yalwanira abaana n'abalemera kati yabamulekera omukazi abaana bali waka. Tebasoma. Ate kati yabalwa maye abakazi muyina akajanja. Abaana bange njagala bawerere nga bali wano. Abaana bakute mbatutte mu ssomero basoma ate gw'otandise. Yabateeka mudde boda. Bali mu boda. Ayandi balese n'abalabanga molide. Abakazi bw'oba tolina busobozi olekera omusajja omwana. Bw'aba agala muteeka mu kisulo, muleka muteekeyo holiday abeere n'omwana weeks 2 weeks 3 addeyo. Tulina kye tuleseeyo. Kale tubaza okubeera nti mbadde mutambula naffe naye nga sheeru. Amanya ga Becky nga gatwewunya ne Anne. Ekintu ekyo kiri kitya? Kyozani Becky yatumye Grace Mutebi. Ate nendaba Amiri atuma Zaaka. Ebintu byogera bituufu. Genda ku page zaabwe. Sigenda kuyombagana n'Amiri. Bibyo twayingira mu. Kesitegeddaako. Ate alina okutuuma omwana musajja mukazi. Musajja. Kakati ono lwaki atuuma omwana? Simanyi. Abaddewo nnyo. Simanyi oba mubeereddewo nnyo omwana. Amanya lwaki tegakwataganya. Ono yatumye ani? Oli yatumye oba Zakiriya. Bya Busiraamu. Oba Zabiki. Then oli n'atuma Grace Mutebi. Kati I don't know lwaki amanya. Bakole bweba titebeetawa. Bongereko bwongezi. Bongereko. Buli omu yapostinze erinnya liri. Omwana omusajja yamulabyeko. Namanya. Tonabitegera bulungi. Mbirabira ku internet. Shemanyi Amiri yaguddewo restaurant y'emmere. Bamutwalire ku restaurant. Ate banamutwalira. Naye bazadde sukaali. Kirungi. Becky abadde talina mwana muwala. Abadde azadde birenzi byokka bambi ebirume. Naye kati bafunye sukaali. Sukaali kakira. Kati kankubuuze. Kati gwosinga kwagala kuzaala baana kinga be bangi. Nze. Engeri gye sinalowooza ku by'abaana. Ne sexy y'abaana simu. Kati gwokola otya obutafuna bubuto? Kubafati bana abaana betubeeramu baagala kiriya bayiga okukebera atandikirawo okukebera ng'agwa gamba gwa. Bafuna mangu embuto bali obuloddo. Nze nimba. Yasaba omwana agenda ali akaloddo agambe namukasa agamba. Munne mukazi mugende kugundiza gavumenti zebaterawo program. Nkola ya kizaala ggumba. Omusajja yangamba nze njagala nzaala ebirenzi bifunisa mbuto naye omuwala bw'amala ofuna olubuto omusajja namukudibizizaawo. Naye ekirungi eky'omwana omuwala nga bannange yalamye sukaali. Bannange. Sukaali wali. Kati ngaze mukazi wange abeewaabwe beeyagala. Era essaawa yonna. Mwali emmere ku mukolo gwange. Tokipika. Mwali emmere. Tokipika. Essaawa yonna n'ewaffe jjajja mwami agenda kunywa wali. Atayagala kuzaala kati. Ate ayagala mwana ayagala mukazi. Kati ofumbo ogenda kukulayo. Omufumbo mwana. Tolaba nko bantu bamaze mu bufumbo myaka 10 nga tebalina baana. Balina obulwadde. Rihanna yazalira ku myaka ayo mwana Rihanna muto. Rihanna muto. Yazaala omwana eyasooka owa SP. Ng'alina emyaka gyali 26. Laba nnono genda Google. Yes, go to Google. Kinene nnyo 28. 3. Yazalira ku 3. Oyina mmeka already oyina 3. Sinatuusa mu 3rd floor. It's okay. Gendayo. Nze nzuuno wano. Mupa kusaaba nozaala okuzaala olaba Shiba yakakiriza azaale ate olwo nze namukasa waabwe mundeke wano wetugenda okugira ayina emyaka 36 nze Rihanna nze ndi sitooka wa Rihanna mpaya akayimba ke kama kwa lifts me up naye wali muyimbi era oli muntuufu ogamba kuba Gloria oyo Rihanna mwagala olaba ne Selena Gomez tannazaala Selena Gomez Justin Bieber yakazaala waneno ne Hailey mukazi we Selena Gomez azaale gy'emyaka nedda alina obuzibu olaba bantu mmwe saagala nnyo kyovola banze sitera buuza mukazi nga musanze talina mwana lwaki tozaala sometimes abakazi abo balina ebintu bye bagoyinga through nga tetumanyi ng'alina obuzibu kati lumpes
alina obulwadde bali bakamulongosa Serena bakamuwa mukwano gwe namuwa kidini so alina treatment nyingi gyagenda kasoba nga tasobola conceivinga kati fene tukaka lwaki tozaala so it's better abakyala era abakyala mwewale nnyo obuuza abakyala bannammwe ebyo gundi nga tazaala yes ayinza obba n'ensonga ayinza obba alemereddde okufuna olubuto gwe n'omugamba lwaki tozaala n'omwongera n'omwinflictinga more pain so amagezi amafunda abakazi mulekera obuuza bakazi bannammwe lwaki tozaala people are going through a lot nga tetubimanyi abeera mu kisenge yakimanyi yekkadde eno n'aseka gweowoza simanyi aganidde ku main kuba omwana abusi data site ndowooza tumalirize ne story ya Lugonvu ono yakola mwana wa bamulongooseza mwana wa taata nina information gyenina nawulidde ayogera ngagamba nti mwana wa taata yandibaamu eddogo mwana wa taata ngamba waddeko ka information akatonotono engeri gye yatandikamu ebintu bye bino alina akanyomero ke yakola nga bakaita brain power akali nga ku Salt TV bwe yavaayo ng'akozeekoze ebintu bye bamwagadde n'agenda ku BBS n'atandika okukola kati BBS n'avaayo awo yali amaze okufuna abagagga hamu amukozesa alina essomero lye yali ng'akulira nga bagamba lye naye nga sirirye lye yali azzeemu baliyita batya bagamba yakola erirye lye yalimu eryo ery'amaanyi teryali oba lyali tayiba yakola eriryeyo liri matuggeeyo lirye era yayita abagagga baali bangi naye mu ensonga ze zirimu eddogo ngani amuloga mbu banne ate bisoboka omuntu bw'afuna ssente abantu bakiika ensingo bakamulongoosa obw'emirundi ebiri nga bamulongoosa mu lubuto munda nga luli mungi nze era werowola ekigere ne ŋŋamba naye nno ggwe bantu bakulu nga luli mungi kuba Lugonvu bambi yajja yeerandiza mpola mwana wa taata kankubuulire ng'aleeta obuntu bwobwo yalaba gundi midiya agikoye takyafunamu naga angitadde kangende nkola ebyange naye bamuli bubi vidiyo zonna zendaba ndaba ali bubi tagira takola ki bamutambulireko famire ye bamutwale wa musumba emutundwe musawo nedda musumba musabire basabe basiibe mukama ajja baviirayo omanyi mu nsi muno nze nakula engeri nze nkubuulira engeri ffe gye tukulidde mu famire ensabi ffe tataffe nga tukula nga tuba tutwala nnyo mu kyaki nga saagala kyaki nga ndya sente z'ekibbo ng'ezange tezituuka naye yatugamba okula omanyi abaana bwe bakulizaamu eddiini yatugamba mu bulamu bw'ensi eno oba olina otwala ku bintu bibiri bw'oba toli musabi beera mulogo olondako kimu naye bw'olondako ekyobulogo fulumya keesi z'ogende bw'osigala katonda sigala ewaka bw'oba toyagala saba ng'olonzeewo obulogo kuba bw'oba toli musabi olina bba mulogo londako kimu yali dikiteeta nnyo nno bw'olondawo obulogo kwata keesi z'ofulume sikusobola bw'oba oyagala katonda tusigale so kati Lugonvu they either choose God oba sabu Lugonvu is on God tubeere katonda tugende emutundwe tusabe tusiibe ate emutundwe ez'omusajja mwagala bwagazi pastor Tom mwagale just mwagala bwagazi nate gundi we ye godfather we Kayanja yes kuba tebasaba ndowooza sande tebasaba abeera wa Kayanja pastor we naye abalwadde ababeera ku kyaki ye balowooza musawo abasabira ne bawona ekisa kya mukama kiwonya ekintu ekyo kye bakola abantu ne badda ku makyaki ne babeera kibi bamala basabira bagende mu malwaliro osaba n'ogenda mu ddwaliro tusabe nga bwe tukola we treat and God heals yes genda bw'oba olina obulwadde genda mu ddwaliro bakuwa eddagala osabe mukama akuwonye katusabire bambi mwana wa taata Lugonvu abantu muleke abannammwe kati Lugonvu abadde afunye mu kasente afunye kasente lwaki tebamuleka n'anyumira akamaneke waliwo eddogo omuntu nga yakulogadda kati ogenda ofuuka owakabi ng'eddogo likuli muli mufuuka mwenna kati ogenda otandika okweyagalira mu bulamu bwo ng'ate litandika okukusensera one thing I love about him musajja mugezi ate mukkakkamu yes he's intelligent kati musabire abeere ng'atereera tubaza okubeera nti badde mutambula naffe mwana wa taata Salt TV gyeyali nina akanfulufiga ke yankoledde akafuutu yagumya nti fuutu waliwo yamututte wakaawe bw'atandika okubeera naye fuutu ki ono abeera fuutu
Shibone tanka. Ha yagambye mfutu mulalo alina ne bbaluwa kati oli yamutute wanaasanga nga atemeka abaana b'omululu emitwe. Atasobola mbatemako mitwe ye bali kati tali okay. It's not okay. Kisoboka. Si mulalu naye tali bulungi. Ani kati waba tali bulungi. Yetaaga medical attention. Lwaki omukazi amwesembereza? Bw'omutwale wakera n'akutemerako abaana emitwe. Ono abaana record y'eddwaliro kitali kyakutuga. Newe kiri kyakutema. Osanga atuze omwana. Naye ng'atuga waaki. Anti mulalu ne bbaluwa zirina. Kati ate oyo yefuute bata balina kibasobola mukola. Tebalina. Waliwo amulina era n'ekirakola live n'atumirako n'abantu. Ayagala mukufuniramu views. Ate views zimuyambira wanga amuteeka wakaaba. Ayagala mufuniramu views. Kati yetaaga kuyambira eno wabweru. Mu weeks 2 ajja mota. Abadde nze olaba mulimu abantu nga yeetaaga oyamba kati oyo muwala omulaba nga omuyambi. Osooka mutwala mu ddwaliro n'atereera. Yes. Then awo oba oyambi. Bw'omala ne bamutereera n'afuna eddagala oba baalifuna bw'atereera mu nnomo n'obeera naye then awo oba oyambidde ddala. Then obeera n'omuntu nti lwakuba ofunamu views. So bwe kiba kyetaagisa bandi mutute mu ddwaliro n'asooka awona ne balyoka omuntu ayamba basooke mutwala mu ddwaliro awone. Yes. Okay, tubaza okubeera nti mubadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megatron Media. Tubadde tutambula ne bannaffe aba Victoria University basange wali ku Ginger Road. November intake is already open. Soko ogire kino ekintu kya senior 4. Abantu bangi baliyo bamaliza senior 4. Nenga intake ya November. So go ene yamaliriza senior 4 bayina certificate ya myaka emeka. Bova ku certificate 5 mu 5 nkaaga batambulira awo. Bova ku certificate ng'ofuna diploma. Bova ku diploma ng'odda ku degree. So ba mikwano saagala tubalimbe nti bova ku certificate oyingira degree waliwo yakimbuziza. After certificate ogenda ku degree. Omwana tasobola va mu baby class n'agenda mu senior 6. Okitegeera. Okay, mugende mberenga mbakyalirako bali ku Ginger Road mugende mwewandiise baaniriza buli omu oba oli muto oba oli mukulu kasoba nga baweza senior 4, senior 6 nawe ayagala okubeera nti weyongera ku masters byonna babina balina courses zonna buli course gy'oyagala genda obeerenga soma ali ku Victoria University tumirako nnyo Dr. Muganga obeera okubeera nti abayisiza ddala bulungi nnyo webale naffe abakozi ba moba nga mutuyisa bulungi nnyo we appreciate we love you.